you. You're the kind of Ouattara. What's your what? We are under instruction to arrest you. What? This is my bail. Yes. I'm on bail. The country should know that this is impunity of highest order. Come. We on bail, putting other charges on us. Emirundi mingi tuzze tulaba ebintu ebifaanaganako bwe biti ng'omuntu kooti emutadde aweereddwa bail ab'ebyokwerinda ne bamuswama mu luggya lwa kooti ne bamutwala ate nga wandisuubidde nti kooti yeesembayo tewali ayina kuyisa lugaayu mu kooti wabula mu Uganda bino byo bizze bikolebwa ebbanga lyonna kale nno bw'osanga afaanana bw'ati tuba tugamba nti bamukubye. We are under instruction to arrest you. What? This is my bail. Yes. I'm on bail. The country should know that this is impunity of highest order. Come. We on bail, putting other charges on us. What? Okay, mbaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 lunaku lwa Sande era nga wano mu Uganda wendi akakuba kakedde kubeera nga katonya era ne mu kiseera kino kakyagenda mu maaso n'okubeera nga katonyerera wabweru eyo. Njagala kutegeeza nti kansuubire nti oyiseeko mu ekereziya gwe omukristu oba yesu omukristu oyiseeko eri ekereziya kyaki oba ki n'ogenda mu maaso n'okubeera ng'otendereza omutonzi akuwadde obulamu oba oliawo okutuuka olunaku olwayo ng'okyassa si magezi gaffe agogo tetugeeyita nedda wabula kubeera kwagala kwa Katonda. Bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tudde wano kubeera nga mbikutegeeza n'okubeera nga mbikuwaako. Tugenda kubeera nga tutandikira ddala wali mu ekereziya mukwano gwange Rubaga Cathedral ebadde Robert Kyagulanyi Ssentamu kussa ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga oba oliawo wabawo ensonga ezitambula ngenda kubeera nga nzikuyitiramu osobole okubeera nga ozitegeera mu ngeri y'emu. Ebibuuzo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga naye tujja kwebuuza nti kakati omuntu bw'obeeraawo ddala omukyala nga Rebecca Kadaga okyanoonya ki olugubana ki oluvubana ki n'ebyobukulembeze lwaki abantu abakoye temunnyuka ogenda beera ng'olaba emboozi eno mu ngeri y'emu. Njagala kutegeeza nti tubadde twebuuza lwaki bannayuganda bakwatibwa bangi e Masaka era nga tuwulira erinnya Mpuuga kakati akabadi kagwiriddwamu ogenda beera nga nako okamanya mu ngeri y'emu. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba y'omu ku basajja abali voko wabula bw'atandika okwogera eby'ekisiru weebuuza kiki kye baayozezza mu mutwe oba omutwe gw'alina gw'abayogeza mu budde obwo gwegwo gwakozesa ng'asala ekkubo oba aba ataddeko oguliko amaaso ameereere. So tugenda beera nga naye tumutunuulira mu ngeri y'emu. Kanso Duyimbazi Nalukuula avuddeyo n'abaako ebigambo byatugamba ku General Museveni nabyo tugenda beera nga tubiwulira so nga aliwo omusirikale wa UPDF akawaŋŋamudde agobeddwa mu taxi ng'ekimugobya kuwunya okategedde kuwunya. Tugenda beera nga tubitunuulira okusookera ddala katukole bwe tuti then nzije ate tweyongereyo. Buterevu mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'owangaalira era gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Mwebale nnyo mwebalire ddala mukola kya muwendo okubeera nga mutwegasseeko nate olunaku olwaleero. Nzikiriza tutandikire mu ekereziya
eri Robert Kyagulanyi Ssentamu kosa ne First Lady Babi Itungo Kyagulanyi gye babadde olunaku olwaleero. Tusooke tuwulirize ebimu ku bigambo ebyogeddwa then nzije ate tweyongereyo. Nsanyuka nnyo okulaba okutuwerekera omukisa y'olwaleero abakulembeze b'ekereziya mwenna era ne chairman waffe what is the class alumni bakristu bannange omukama mulungi obudde bwonna. Bassebo ne bannyabo mbayozaayoza mwenna okusobola okufuna paapa omujja kweyongerayo mu sipiiki yange mpozi nga njagala mukanyugira obucupa nga sibanjiridde omwagalwa wange n'omwami wange taata b'abaana bange be tulina n'abajja. Ono omwami wange Kyagulanyi Ssentamu Robert Robert aligumiza era nga ye pulezidenti w'abantu. Babuzeeko eddakiika emu taata eddakiika emu tewera sigikuwa kankigenderezeeko tewera ddakiika naye ejjanga obuzeeko Eyaza maama leero nno badde suubira mu nsambula okuba lunaku lwaba maama ne bwe nkufunye nange kangukozese okwagaliza olunaku lwaba maama bulungi ne bamaama bonna. Ekyo ne kinyambye engeri gye nkwagaliza olunaku nga tuli mu ekereziya Timoze Ssaabavubuka yakoze okusalawo naye era agenda kuttibwa mu bufungo obutukuvu. Maama nno gy'otabeera nze mbeera nsomooza mikwano gyange gyonna okugattibwa mu bufungo obutukuvu. Nina ne mukwano gwange mbeera naye nnyo eyo tumuyita Ssaabakatuliki si Ssaabakatuliki wamuleeta nsobole omusoomooza nsobole omusaaliza ngende nsembere nga noolidde nga ye tasembera naye afune enyegenyege asobole okukatibwa ne munne. Mumanyi mwene ebyamutuukako nsaba mumuteeke musaala Mukama munena maama neyanza neyanziza taata ne muntampa ekirabo abadde mutyendi bampadde akamuli kayerola era nkeyanza nnyo. Bamaama tulina omulimu gw'amaanyi nnyo okukulira abaana baffe nga tubatambuliza mu kubo ery'eddiini. Ffenna nga bwe tumanyi awaka y'ekereziya esooka. Omwana amanya Katonda ng'atandikira ku maama. Sirika weetegereze osabe emmere etuuse. Awo tuba tuyigiriza mu Katuliki w'enkya era tuba tumuguriza mu ddiini. Omwana wetumugambira nti bw'ogenda okwebaka sabako munnange maama yeggwe abeera omusomesa mu kaseera. Tubakubiriza okugezaako ennyo okuyigiriza abaana eddiini era n'okubalaga amakubo amatuufu bayige essaala ya kitaffe ali mu ggulu nga batandikidde ku ffe bamaama. Tukole ekyo kye tusobola okukula. Okay, obubaka bwa First Lady olunaku olwaleero babadde wali ku Lubaga Cathedral mukwano gwange. Lunaku lw'abamaama, lunaku lw'abamaatha, lunaku lw'abakyala. Kale nno olunaku olwaleero yogedde ku lw'abakyala abadde First Lady Ugandan Head of State Robert Kyagulanyi Ssentamu era awerekeddeko buwerekezi. Awerekeddeko First Lady Babi Itungo Kyagulanyi. Yes, so tebakomyawo ndowooza ne buno obubaka tubugyewo lumu ate tusobole okubeera nga tweyongerayo katufunire ddala buno obubaka
nabwo tubujjewo lumu then ate tweyongereyo. Okay, bubaka bwa first lady na boss ne mububi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu, era nyongera okukulaganya okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Ekiragaano kyammwe kino kye muzzeemu okukuba mu maaso g'Eklezia, Omukama ow'ekisa akikakase abayiweko emikisa gye mingi. Awo nno Katonda kyeyagatta emyaka egiyise emabega wabangawo akigattula mu linnya lya Baabiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutukuvu. Okay, bazzemu okubeera nga bakuba ebirayiro, ne ku birayiro awo wennyini wenjagala tusooke twebuulize. Manyi abawala bangi baagala obufumbo ne tebali willing kugumiikiriza biri mu bufumbo. Buli muwala gw'osanga obufumbo abwagala naye ogumiikiriza n'okukola ebiri mu bufumbo, ekyo kyo tebakyagala. Era abalala bwe bajja n'omufuna n'atuuka ewaka byazzaako, alowooza yamaze, yakufunye byawedde, neerabira ne byayina okukola. Naye obufumbo si kintu kyangu, ne kyangu nnyo singa muba mukwatagana, singa muteeka ebbali obusonga obutonotono obubasoomooza ne musoosowaza ekikulu, busobola okutambula. Naye entalumbwa ziri eyo ng'omutunulya nogaane kaakati eno embuzi naye eyinza obbeerawo ng'ega nti eyagala bufumbo. Abaana abawala ale kaakati oyinza okubeera nga oyita mu kibuga awo naddala ekawungeezi n'olyoka olaba abaana b'abandi, oyinza olowooza nti buli mukazi mu nsi yenna yeetunda ku kkubo. Ogwamu n'amaanyi ne gusinkana ng'oluusi takola ekyo. Bw'omutunulya bw'oti olabira ddala nga tayawukana na gwalabye jjuzi ku kkubo. So kirungi nnyo okufuna omwagalwa, kirungi ddala, cause ebintu bingi bye tufuna mu ekyo, naye abasinga ku mmwe abatulaba oba abagoberera mwagala obufumbo naye temwagala kusoomoozebwa kuli mu bufumbo. Teri kintu kiri ku luwewere bwe kiti. Then n'ekirala mu bulungi ne mu bubi, bw'olaba Babi ebiseera we yasangira Kyagulanyi, bw'owuliriza emboozi eyo ekulaga nti Babi yali azze kwagala muntu, yali tazze ku bintu, ye yayagala muntu, Mukama n'abasaasira n'abawa n'ebintu, naye yayagala muntu we ng'omuntu. So kyova olaba Bobi ndowooza ne bw'abeerawo n'abaako kyayagala okulowooza ekiraga nedda ono omukyala yaŋŋumiikiriza mu mbeera eno n'eno, naawe kkiriza ozimbe omuntu wo, mukkirize. Oba muli baavu musinkane, mutandike obulamu. Oyo omuntu yesu okusomozebwa kubeerawo, bandi we bafuna abatuvaamu simanya bikoze bitya. Gwe lwaki ekyo kyolowooza? Lwaki tolowooza nti oyo owuwa ajja kubeera nga Kyagulanyi ataakyuka? Kale tuveeyo eyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo, nzikiriza tujje ewa Rebecca Kadaga. In fact nga situnagenda wa Rebecca Kadaga, tuviire ddala mu kibiina kya NUP. Ebbanga ddene tubadde nga tuwebuuza ani ali emabega w'enteekateeka ez'okukwata abaana ba NUP abali e Masaka, ng'era amaloboozi gavaayo nti omukulu ono Bitaano Mpuuga ayinza okubeera ng'ayina enteekateeka oba ng'ali mabega owa bino ebigenda mu maaso.
bangi bavudde ne boogera naye waliwo ebigambo bino birungi obiwulirize bw'otanyiige nga mmanya gwe bakulookingiramu katsoke tuwulirize ebigambo bino. Breaking news gano nkusaba gatambuze tolinda na budde kukya gatambuze kati wogafunira kikole bambi tutaasa abaana b'enkyukakyuka. Tugudde mu lukwe lwa gavumenti ya NRM ebyambalo byeyabba ku bitebe bya People Power oba NUP ebyenjawulo ku kitebe ky'Ekamwokya n'ekitebe ky'Ekavule yabitwala nebiteeka mu sitowa zaayo. Kyali kigendererwa ki okutwala ebyambalo ebyo byonna? Ekigendera kyayo kyali bwe kiti erina obubinja bw'ababbi begenze etendeka mu bitundu ebyenjawulo era nga n'abadde akola omulimu ogwo bamuyita Christopher Damulira Wasemai mumulabye mu bitundu ebyenjawulo ng'agenda asinkana abavubuka ab'enjawulo badayita abageto. Bakwata ebyambalo ebyo ne babiwa abaana abo ne babyambala ne bagenda ku awali event yonna okugeza ng'omupiira ogwali e Masaka ogwali gutegekeddwa aspirant ayagala okubeera okwesimba ku kifo kya NUP ekya member of parliament. Abavubuka abo ne bajja ku mupiira ng'ogwo ne bakola effujjo ne bakuba abantu ne babba abantu ne batambula ne bagenda. Kati bano bebabbye bagenda ku poliisi ne bawaaba ti avuka ba NUP batukubye ne batubbako sente zaffe ne batubbako n'amasimu gaffe. Kati yo poliisi kyekola bwejja ku kyalo baba bategekeddwa dda be bagenda okukwata be bamanyi nti ba NUP ku kyalo okwo be bajja ne balonda ne bakwata so si abazizza emisango. Bano ogwabwe gwa kwambala byambalo okujja bakyankalanye babbe bakuba abantu bagende then yo poliisi bwejja ku kyalo okwo baba bamanyi abaana bapopo abali ku kyalo okwo be bagenda okukwata era be bakwata. Twakitegedde tutya kino abaana 12 abasimbiddwa mu kooti y'e Masaka ne basindikibwa mu komera ey'e Masaka nga basomeddwa omusango gwa simanya aggressive robbery mu obubbi obwokubbisa amaanyi. Abamu mu bo bambi bakleminga bagamba ne ku mupiira tebaaliyo era baba bakima waka waabwe tebabakwatira ku mupiira ne ku mupiira tebaaliyo baba bakima waka nga n'ebyemipiira byakyakalana dda ne biggwa ne bajja ne babakima ewaka. Kitegeeza nti abakola effujjo be buli obubinja bwa Damulira Christopher bwagenda atendeka bamala bakola effujjo bo ne bugenda bo ne bajja ku kyalo ne banoonya aba NUP oba wabaddeyo ku mukolo oba tewabaddeyo kasaba banga bakumanyi ku kyalo nti omuwagizi wa NUP bagenda kukwata bakutwale mu kooti bakusomeyo omusango gw'obubbi nti mwakubya abantu ku mukolo mwakubya abantu mu kuziika mwakubya abantu ku mupiira ne mubabbako ne ssente bamale batwale mu kkomera bakusibe nga tolina musango gwozizza nga abe 12 basembye okusomera omusango babadde basoma omusango omukazi obedda akkatiriza ekigambo imwe n'abalala batannakwata. Kitegeeza nti ekyali abalala batannakwata bagenda okukwata bagatte ku bano already 12 bakola ki be balina. N'olwekyo nkusaba tambuza message eno mulawula abaana b'enkyukakyuka bonna bwe mulaba omuntu yenna ayambadde ovuro oba t-shirt ya NUP nga temumumanyi mu kitundu kyammwe oba nga temumanyi mu abo abawagizi ba NUP be mumanyi ku kitundu please bwe mulaba akola effujjo mukube ku mutwe mutte oyo mumanya mutemu. Zizo uniformu zaffe ze babba zizo t-shirt ze babba zizo ovuro ze babba ekyo omukulembeze yabaga nti mukole eggaali zijja bayamba okumanyigana n'okubanga mwetegeera nga musobola okwawula omuntu atali wammwe bwe mulaba ku kyalo kyammwe nga si waako ne mumanya nti kati ono omukozi wa ffujjo tetumanyi ku bantu ku bawagizi ba NUP ku kyalo kuno ku mbaga kuno kwali bwe mulaba akola effujjo mwe mwennyini mwe mumasooka mumukwata yennyini akoze effujjo gwe mukwasa poliisi oba okitegeera. So n'olwekyo tulina okwebeera mu kusaba tambuza message eno tosula nayo ku ssimu nga togituusiza ku baana b'enkyukakyuka tebagitegedde tuyambe abaana tubataase otherwise bagenda bamalawo mpuuga kyekola e Masaka yakafudde kattiro. Alright, ebyo bye bigambo kansubire nti nno buli abiwulidde togenda kubeera na buzibu okwongerayo obubaka buno okwongerayo kugamba information eno osobola ogiteeka mu group zoyina no sharinga so that ba comrade bagenda maaso n'okumanya kiki ekigenda maaso so akubagulizaako ate tolinda wambazzi tugezeeko okubeera ng'obubaka ffeffe nnyini tubukwata tubutambuze butuuke kwabo baganda baffe osobola obuteeka mu group zoyina
osobola obuteeka wonna w'oyagala oba kutemamu katambi n'okatema n'okaweereza b'oteekeddwa okubeera ng'okaweereza. Now bwe tuba nga tuvudde eyo abakwata bannayuganda b'amagye naye mbadde ntunula wano omukulu Morgan najjampa eddagala eryo eddagala ly'olengera ku screen lya UPDF. UPDF yakoze eddagala ly'amannyo naye abaana bali mu kubuuza nti batugyeko engoye okuzambala. Bw'oyambala olugoye nga bagamba luno lwefaanaanyiriza ebyamagye, bw'oyambala bino bagamba byefaanaanyiriza ebyamagye, abaana babamalidde mu makomera. Kakati tubadde wanne Morgan nga tulowoozaamu lino eddya eddagala tulabako UPDF ne logo ya UPDF. Bwe banakwata n'eddagala mu nnyumba tebagambe nti nalyo wakozesezza ebyamagye. Njagala kusoma obubaka omwana bw'atadde wano ku agambye nti ebitongole by'okwerinda olunaku olwaleero bivuddeyo ne biteekawo ne byanjula emu ku project ze bakoze yeeyo gy'olengera eri eddagala ly'amannyo. Naye ate wansi n'akugamba security agencies have today carried out an intelligence lead operation at the home of one n'alyoka awummuza waawaawo byesitegedde commonly known as era n'awummuzaamu owa Bobi Wine. Kyategeeza ki? Nti ebitongole by'okwerinda olunaku olwewo bitaddewo kwegamba okunoonyereza operation ey'okunoonyereza mu maka gwe teekawo gw'omuntu gw'oyagala amanyiddwa nga era teekawo erinnya ly'oyagala wa Bobi Wine nga bw'onoogamba nti ebitongole by'okwerinda olunaku olwaleero bikoze operation mwe bikwatidde Eddie Mutwe mwe bikwatidde Eddie Sebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe bodegaadi wa Bobi Wine. Okategedde era nga mutuuze w'e Kawempe he was arrested on such his promises. The following items were recovered. Nti tusachinze mu makage n'ebyo tuzudde mu makage bye bino wammanga. A people power barracks ekyo kimu, a red overalls nezambalwa ne UPDF toothpaste and toothbrush. Oba otegedde ono kyakoze nti akusigidde ekifaananyi nti singa banaakwata omuntu bwe banaaba basoma bajja gamba nti tukutte Kivumbi Jime. Kivumbi Jime amanyiddwa nga Sajjime. Sajjime munnamawulire wa Bobi Wine. Bwe tugenze ne tusachinga ewakaawe tusanzeeyo barracks, people power barracks, tusanzeeyo overalls eza red, ne tusangayo ne UPDF toothpaste kosa ne toothbrush. Kakiregeza we usangawo kano akantu akali ku screen bayinza okugamba nti wakajeewa naye nga be bakatadde katale. Kitegeeza ki? Tubireke ddagala tulyesonyiwe. Kakale kambuuze ogenda dikozesa ogenda dikozesa erya UPDF kale wano bagamba he was using the toothpaste for illegal military training. Omukulu agamba nti bajja kuga nti obadde okozesa akasenyaako mu bikolwa ebyokwenyigira mu kutraininga ebyamagye. N'agamba he has been charged with illegal possession of government stores and n'ebirala. N'ayongera naga he has been handed over to SFC
Tulani Runyankole lwakutte wansi ne waggulu. Kakati awanagula eddagala mubitegedde tuveewo awo. Bwe tubanga tuvuddeyo nzikiriza tugamba nti system volongoto era sinaba kufunako akiwakanya nti teri volongoto. Bweba teri volongoto njagala tuwulire omusajja ono ye Frank Gashumba soke tumuwulirize. Bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Bobi Wine bana abasajja enzira gye babbiyemu eggwanga bannayuganda bwe bulimanyi enzira abasajja bano gye babbiyemu eggwanga mwenna mujja kweyambula amasaati mutambule ku suiti za Kampala. These vampires have successfully rooted this country. For the last 30 years, there's nothing tangible they can show apart from rooting this country. Ate tebalikkiriza muntu n'omu asimula bannayuganda. Basooka nze n'emivulo ne banfulumya ku radio wana Kabozi. Wejjukira netandika program ku NBS okubayita The Eagle. Nagikola omwezi gumu netandika okubeera must watch. Ompuli naffe ne batu nange ne banfulumya. Kuba nayogera ku Gabbi. Era mugana Nkaliisa nandaga nti wali abantu abatalina kwogerwako ne mugamba nze bwe mba nkola show wano sina gwe soogera kukujjako Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi. These thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have rooted in this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula bannayuganda. Gana Gabbi galina network buli wantu. They are so sophisticated that beating them mwetaga uprising mwenna bannayuganda mwimuke. Kino kakibabuli. Gana Gabbi mwesinga mumanya abasajja be babbye eggwanga lino. Bana abajjanga abanunuzi beenunula babbye eggwanga beyond repair. Babbye buli sente eri mu ggwanga. Naye ebimu ku bisinga okunnuma be basajja abagezi. Nkimanyi oyinza okuvayo n'ogamba nti Frank Gashumba si mugezi, musajja mugezi, ekyo saagala okibuusebuuse. Ne Frank Gashumba bw'omulaba ng'ayogera ebintu ebirina sense ng'ate bye bituufu, ogenda kuddamu omulaba enkya omuntu y'omu same person ng'ayogera ebintu eby'ekisiru. Akugambe nti luno olutalo si lwa Bobi Wine. Bobi Wine asiiba agamba luno olutalo si lwange nzekka. Naye ojja mmusanga ku pano emu ku programu ng'agamba oyo Bobi Wine talina kyamanyi yadde n'akamu. Noga God. Bano abasajja abaayonooneka bwe bati ng'omulaba musajja mugezi n'ebigenda maaso abimanyi naye ng'ali mu kwesirwaza n'owulira ng'amaziga gaagala kuyitamu. Kuba bano byayogera byonna bituufu. Abasajja babbi. Wallahi babbi eggwanga. Abimanyi abitegeera ne bagenda kumuyita bamuweeyo akasente. Akomewo bino byennyini byali mu kwogera. Abyogera ng'abyogera kifuula nenge vice versa. So olaba abasajja abandi badde abagezi, abandi babadde bagatta ku ggwanga nti bannayuganda mujje tulinunule, nga babawadde ssente ne balya ne bateeka mu mbuto zaabwe ne bakkuta ne babivaako. So ye Frank Gashumba bwatyo naye nno njagala kuwa ku bigambo bino obiwulirize bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola. Bigambo bikulu nnyo naddala eri abakulu abali mu NRM era mbibaweereza. Bambi mwebale nnyo okuwagira omuntu Mwami Museveni. Wuliriza ebigambo bino. Abafuzi ababi batulemeddeko naye nga nammwe mukitegeera nti enkyukakyuka erina okujja. Tetusobola kuba n'omu bw'ati n'atutuusa ku kwesiima. Olaba n'abaana ba Isirayiri era nabo Musa si ye yabatuusa mu nsi y'okwesiima. Musa yagenda n'asikirwa eyabaggusa okubasaza omugga gwa Jorodani. Bannange ne bwe muba mu ab'emyale mumukimanyi kye mbagamba. Oyo abafuga yalema
mwe mwaba mutya okuba n'omukulembeze atasobola basongera ku oyo ayinza okudda mu bigere bye ng'avuddewo. Exactly ekyo kye tubuuza buli lunaku nti oli mukulembeze mulungi tukikkirize naye obulungi bwo obwolesa ddi emyaka 40 40 years tolagangako nti oyagala okuva mu buyinza tewali yali abaddeko awonaga nti omukulu ajja kugira aseseetuke. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe ng'omuntu eggwanga olyagaliza bibi naye ate olw'okubeera ng'olina ssente olina obuyinza osobola okusalawo kyonna ofuna ababuyabuya ba useful idiot abakuyambako okutambuza enjiri yo erabika gye baagala mu bantu erabike ng'erimu amagezi naye ng'amazima gali nti ejjudde bya kisiru era tebiyamba ggwanga. Omusajja kyabuuza wano. Ne mutabani we wuuyo afuuse kasobesi kati akwata abantu n'abatulugunya n'okwewaana ne yeewaana. Kati mwabenyaremu abali wano ekyo mukyenyumirizaamu nnyo mulabanga kyansonga nnyo mulabanga ebiseera by'omu maaso birongoofu nnyo gye muli. Nze sirowooza nti omukulembeze asobola okwewaana n'agamba nti kaakati ndi bulungi nnyo nga tosobola na kutusongera ku baani abasobola okudda mu bigere ebyo. However much nga General Muhoozi akola byonna byakola okusinziira mu ndabayo gw'olaba bijja byakola ekituufu kiri tebijja bya bujegera bya busiru in fact bya bwewussa naye akugambyeko nti naabuliddwa abasobola omuyambako okubitambuza era nga babiwagira nti era ojja kusangayo abantu nga Balamu nga baabaawo bawagira ebikyamu. Ojja kusangayo abantu nga Aisha Kabanda abaavaako nga balinga abaakubwa enjaga. Oba okitegeera nti bbanga lyonna Bafranka Mwesigwa nti wadde Muhoozi byakola si bituufu sina birungi era si bituufu mu kaliba ye nga Muhoozi tagwanidde kukola ebyo naye wadde bikyamu emirundi 100 ku 100 era ayina ababiwagira either babiwagira lwa byanfuna oba babiwagira nga bazibe b'amaaso baba brainwashinga. Mu Uganda tulina ekizibu bannayuganda abasinga obungi babuuza obwongo oli ne bwogezako mugambe ne kino kirabe bwoti oli akugaleka leka nawe oli omusajja alina amaanyi omusajja mumuve nako temumusobola fe yatutama ne twabivaako twamuleka batuoza obwongo ne batutuusa ne ku seerirowooza nti mwami Museveni tasobola kuva mu buyinza n'abamu ne bakkiriza tebawagira era tebaagala Muhoozi ne batuuka ne bakkiriza nti Muhoozi ajja kutufuga not because bamwagala just obwongo bwabwe abasajja babukwata ne babuwoza ne babasigamu empeke eyamera nti ate bano tebavaawo. Kambabuulira ekintu kimu obufuzi ne bwe butwala emyaka 10 bumala ne buvaawo ne bwe butwala emyaka 2 bumala ne buvaawo. Mu byafaayo by'ensi ezisinze okuwangaala oba ezikyasinze okulwa ku bwa super power Roma eyo mugiraba yali y'amaanyi emyaka 800 years Roma nga ye super power teri nsi ndala yali ekikoze ne njagala ombuulire leero Roma eri luddawa gwe mbuulira bubuulizi leero Roma eriwa kati kitegeeza nti abantu babooza obwongo ne babatwala ne lwe bazuukuka ne kino nno kya bulimba bamala ne bezza obuyinza. Tweyongereyo wadde bw'alyebaka n'atazuukuka mwagala ensi yaffe efuuke muyonga nga Libiya mwaba mutya mmwe mumugambeko kuba yalemye okukiraba atamidde obuyinza mumugambe mumusindiikirize abakulembeze abalungi bakulemberamu ne bamala ne bagenda
kale kanjogere ng'omuntu ategeera mu ngeri ey'ekiyabayaba. Singa muwa Nalukoola obukulembeze ng'ayagala nnyo ebyenjigiriza, leka atukolere ku byenjigiriza waakiri emyaka 10 agende. Tufune omulala ayagala obujjanjabi, atuterereza amalwaliro n'omusaala gw'abasomesa emyaka 10 agende. Tufune ayagala ebyentambula, atuterereze ku nguudo z'eggaali y'omukka, eby'ennyonyi, enguudo zino zimwasanjala waakiri emyaka 10 agende. Kale kandowoozeemu kano. Abafuzi ababi batulemeddeko. Okay. Ye Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola bwatyo bwagenze maaso n'okubeera nga atutegeeza era nga atugamba bwe tuba nga tuvuddeko ewa Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola nzikiriza tusooke tutunuulire omukyala amanyiddwa nga Rebecca Alintwala Kadaga. Rebecca Kadaga ngenda mwogerako bwe nti olunaku olwaleero. Tusaba abakulembeze ekisookera ddala mwekube mu kifuba, ekisookera ddala mwekube mu bifuba byammwe, mumanye nti mukooye mu kukoowa kwammwe muwummule. Lwaki njagala okwogera bwe nti Rebecca Kadaga ku myaka egy'obukulu gy'oliko, in fact n'embeera y'obulamu gye tulaba etali nnungi, embeera y'obulamu gye tulaba etali nnungi, tulowooza, nze ndowooza wandibadde wawummula, wandibadde wava dda mu by'okwesimbawo. Ne nalabye Rebecca Kadaga namutunuulidde ng'ali e Busoga eyo yeesimbyewo ku bw'amawulire ku kyalo waava, ne ŋŋamba Uganda eyina ennaku. Nagambye Uganda eyina ennaku. Muga ntuddizeeko kamera. Lwaki nagambye nti Uganda eyina ennaku? Bw'otunuulira Rebecca Kadaga emyaka gy'alimu, era nabadde ntunuulira ndowooza Kiria Yugi ng'agamba nti Rebecca Kadaga, you should retire. You are not the only intelligent person from Busoga. Agamba nti Rebecca Kadaga wummula, si gwe mugezi wekka mu Busoga, si gwe mugezi wekka mu Busoga. Kino kituufu. Abantu abaludde mu buyinza kizibu kyekyo ekibayingira mu mitwe ne kibalowoozesa nti mmwe mutegeera mwekka. Obadde member wa parliament emyaka miyitirivu, n'obeerako deputy speaker emyaka miyitirivu, n'otakoma kubeera deputy speaker kyokka, obadde mu bifo ebinene bingi, n'ofuuka speaker, n'ofuuka ki, buli kimu okifuuse, naye amazima ga Katonda mu ggulu newankubadde ng'ofuuse buli kimu, olemedde mu bukulembeze. Okyewera era okyakakasa nti gwe mubaka weeyo n'embeera y'obulamu gy'olimu, era okakasa nti n'obwamawulire bw'oku kyalo obwagala wasimbye mu layini obeera ow'amawulire w'oku kyalo. Nedda, muswaleeko bantu baffe, muswaleeko bantu baffe. Mulimba sipiika tuule wakakakkana sala omuliro, lya kasente ku olafuuba naki n'ebyensi. Kiki Katonda yakutuma ky'oba abeewammwe bakutuma ki ky'otasobola kwerekereza? Gwe okulira Uganda, simanya mu East Africa n'ebiki,
gwobadde member wa parliament weeyo ate gwobadde speaker waliko deputy speaker uweereza buli ofiisi ogiweereza biki bye baakutuma ebyo oba olowooza ebusoga gwe wasomayo wekka saagala kubeera nga nnumbalumba wabula neebuuza bye bibuuzo bye bimu bwe tubuuza mwami Museveni gwolowooza Katonda yagamba nti gwogenda okufuga Uganda tolifa nedda ebintu ebimu birina okukyuka abantu mmwe mutwesonyiwe muleke abantu baddukanye ensi yaabwe nga bwe bagyagala nga nabo bakyayina amaanyi ne mukoose temukyabe muli bambwa nnyo mulimba ye Kadaga ate n'ennono egenda ekula lwa nsonga n'atufuga tafuddeeyo era tebimukwatako bimukwatireko ki bimuyambe ki kimukosa nti nedda tekimukosa gwe tunuulira abakulembeze bonna ab'ennono jangu obatunuulire jangu mu busiraamu oli mufuti mubajje yeremeza mu buyinza jangu Katikkiro wa Buganda yeremeza mu buyinza jangu ku mwami Museveni yeremeza mu buyinza buli bifo by'omanyi ebinenenenemu abaamu ate buli agira akolagana ne mwami Museveni. Rebecca Kadaga nga yakiikira Uganda simanya mu East Africa n'ebiki kifo akirina ye MP nakyo kifo akirina yafunye kozi yawangudde obw'amawulire ku kyalo kwava era yabufunye kyokka ate ye muntu y'omu yakkiriza agenda kuvuganya n'Anita Amongo kubwa chairman simanya bw'ekibiina oba okitegedde nti ebifo nga 9, 6, 7 byonna ayagala kubeera nabyo muntu omu mukule tetujja bagamba mukaddiwe kuba muli bakadde naye muganye okukula emyaka gisinze endowooza yammwe obuluvu bubaviira ddala mabega. Now njagala kubeera nga naawe nkujjawo then bwe mba nkujjeeyo njagala onzikirize tugende ku mawulire g'okufa kwa munnamawulire munnaffe abatusooka mu mawulire emyaka mingi emabega amanyiddwa nga John gwolengera ku screen awo ye John muweereza era wa mawulire wali ku CBS FM era nga mu kiseera kino yavudde mu bulamu bw'ensi mawulire tegawooma yadde n'akatono ag'okuvaawo kwe Mungu yamuwummuza John Omukama Katonda yasobodde okubeera nga amuwummuza. Mbadde njagala kubeera nga nfuna details wano ezijjudde nsobole okubeera nga nzikubuulira yatuvuddeko okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogamba nti kitalo nnyo munnamawulire era musajja wa Kabaka omusiime John Jones yakuze afudde. Munnabuddu ono yaweereza nnyo ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa II. So kakati mugenzi Jones yakuze wadde bagamba erinnya ali yakuze naye ate yafudde ye John Jones yafudde eddala ye yakuze Saalongo John Jones yakuze kati yakuze yafudde. So mawulire si malungi yadde n'akatono eri Obwakabaka ne media fraternity journalism fraternity yonna okutwalira wamu olwa mukadde waffe eyatuvudde ku maaso eyaserengese ekaganga. Sisobola kubeera nga nvaawo nga sibawadde ku munnamagye ono
munnamagye gwenjagala okuwa yeewuuyo ku screen yo. Munnamagye oyo yatukoze ekigambo ekitagambika. Aliwo ye mukuwe nve na wano. Omukulu oyo gwolaba ku screen yanywedde omwenge n'atamiira. Yanywedde walagi n'atamiira. Mu kutamiira n'alinnya taxi emmutwale. Saidize emmoyo eyo. Bwe batuuse mu maaso eyo ng'omusajja tawunya aleruka. Ng'awunya kye bayita omwenge. Abaabadde munda ne bagamba driver tufa. Afanda atutta awunya. Afanda ne bamufulumya emmotoka. Mu kumufulumya bamugamba afanda akasente kaliwa. Nga yali abaddeko yadde n'ekikumi. Kyokka bamusaba 50,000. 50,000 ng'afande yasoose kunywa n'agamba n'alinnya kye banaakola kye banankola. Baalesaawo ne basuula awo mu musirikale ono. Drunk UPDF officer who allegedly refused to pay transport has been dumped in Moyo town. The officer identified by his name tag Ayuma, who was all over smelling alcohol, was dropped after passengers complained to driver about the snitch smell coming from the officer. Officer tasobola funayo ku kawoowo. Oba mwenge gwo tebagufunira kawoowo. Guli mwenge. Okay, njagala kwebaza wenna atambudde naffe. Webale nnyo, webalire ddala okuva gye tutandikidde okutuuka ate wetugenze mu maaso n'okubeera nga tunnyukira. Njagala kwebaza n'okujjukiza nti Katonda akuwe byoyayaanira, akuwe ebyo byonna byoyagala okubeera ng'otuusaako engalo abikuwe. Olw'ensonga obigwanira, otoba, weewaayo, tozikiza, n'okusomoozebwa kwonna kw'oyitamu. Mukama akujjukire, akuteeremu ekisa. Obadde ku mukutu gwa DPTV Uganda. Yenze Sajjime kussa ne Morgan ku kamera. Bwe tubadde Abe ali mu manzaali ga weekend. Lunaku lwa Sunday agenda maaso n'okubeera nga Abe yagenzeko mu kyaki oba ali mu masaali. Musiraamu mu Katuliki tekijja kukola. Kale mubeere bulungi, Mukama abatukuumire.